Suna Beni ne Mbazira Tone beweza okucyankaranya abantu be Masaka byenkuletedde. Yes atanaba kubeera ngo subscribing anja kusaba mukono gwange subscribing okuba wano kyetukola kukuleetera buli ekisanyusa okugeza TikTok videos, comedy akuzanyirwa abaana abawano, entertainment news kyebikwata ku cerebro and of course ne interviews ez'abayimbi. Kakati amawulire genkuletedde mukono gwange ganagakwatagana ku baana abanene. Suna Beni wamu ne Mbazira Tone oluvannyuma lw'okubeera nga mu mwezi gwali gwa kumeka, gwali gwa kusatu, gwali gwa kubiri, kireka gwali gwa kusatu, basobola okubeera nga bakyankalanya ebitundu bya Kampala. Ziti yali Bulenga yali Busega mu bitundu byeyo. Oluvannyuma lw'okubeera nga bano ababiri bokka nga tekuli muyimbi yali abawerekeddeko, bakola ekivvulu ne kijjuza ne poliisi nettuka ekiseera nga abantu ebagoba bugobya abayingira. Kakati ate olunaku olwaleero nkuleetedde obubaka gwe omuntu w'e Masaka. Buli alina akakwate ku Masaka, buli alina akakwate ku Suna Beni, buli anyumirwa Mbazira Tone bye bakolera. Kakati mwana twati baba nera bakuleetedde ekivvulu ekirala, ebinyanyanyanya festival nga kino kigenda kubeera wali Masaka recreationist ground, era nga of course omutwalo gumu. Omula beeweze ne bagamba nti bino abantu bye bagamba mbu simanyi nabbi tabeera wa biki gyazaalwa. Amanyi wali abagamba nti nabbi gyazaalwa abantu bamukola ki, babeera bamuwala nana mubimanyi ebyo abasire kusoma ku bitabo by'amadiini. Kakati bo bagambye kati ffe tuzeeyo waka onaawulira bagenda kubeera wali Masaka, bagenda kubanga bakuleetedde sound nnya, buli nsonda nga erimu ki ngerimu disco sound ya njawulo. Balina bakuleteze zikalita sound, Bible sound, SBL sound, Omulandi sound, zonna zigenda kubeeraawo mu nsonda nga buli nsonda erimu muziki. Era bagenda nti bagenda kubeera nga bakuba abantu b'e Masaka omuziki ennaku z'omwezi nga 8 omwezi ogujja. Era kati mwana wattu gwanyumirwa endongo ya Suna Beni wamu ne Mbazira Tone nkutegeezezza nga gukyali mwana tu saving omutwalo gwo gumu tobeera nga ate osubwa okukubwa engoma. Ate nawe kimanyi wano kye bakuttemu ekivulu kibeera massive. So kakati nkikutegeezezza nga bukyali ennaku z'omwezi leero zizingaga 11, kitegeezo kyalinayo kumpi omwezi mulamba okubeera nga nte weteekateeka okubeera nga ekintu kino okitereeza muganda wange gwanyumirwa Suna Beni wamu n'omunene Mbazira Tone, obeere nga nte onyumirwa ab'e Masaka, buli luguudo lw'e Masaka. Maama nze nkibategeezezza nga mukyali, temugamba mbwa nte biki erererere, mbategeezezza oba kituyita okubabbirako nga bukyali. Era kati kansooke nkubeere nga nkwerekereza mbeere nga nte nzirayo nkunoonyeza ebyakabi. Naye nga wano tukola amawulire aga entertainment wamu n'okutuusaako ebyo ebivulu ebibeera bigenda okubeera nga byapeninga. Kakati ate kino ekya Suna Beni sisobola butakikutegeeza nga obudde bukyali. For now kansooke nkwerekereze mwana maama, mwana wa taata akuume atakuumira mpeera.